nga bwe mukimanyi bulungi nnyo nti Pastor Tom Mugerwa ekyokulambula abaana be ekyo kyo yakyesigaliza. Batabani be bonna batendese abalambulira ddala n'akakasa nti omulimu gwe yatendeka gwegwo omutuufu. Era over the weekend yakyaliddeko Pastor Vincent oyo mumumanyi bannange saagala kumunnyonnyola era gwatamumanyi ogenda kuba omutegeero olunaku olwaleero era nga nkusaba obeere ng'olowuliriza nnyo MCF Radio oba Internal Life TV awo program ey'okumakya bagiyita bw'omusaba awulira. Eyo program ebeerawo ssaawa 10 ez'okumakya abeerako nnyini ddala ng'ayagala akutandise olunaku lutandike n'essaala otandike nga Mukama Katonda omuyina mu lunaku olwo ng'era naye akuyina kwegamba buli kimu kikutambulire bulungi. Era eyo program bagiyita bw'omusaba awulira ebeera ku Eternal Life TV every morning buli kumakya ssaawa 10 gweteekako ojja kuba omusangako. So bwatyo daddy waffe omulungi Pastor Tom Mugerwa yamukyaliddeko God of Wonders ekkanisa bagiyita God of Wonders zonna mujja zimanya nze nja kuba nzibaleetera era without wasting time nzikiriza nkulaga essanyu eri abadde erudde eyo nga Pastor Tom Mugerwa abakyaliddeko basanyuse bazinye bakoze buli kimu okulaba ku taata okulaba ku jjajja okulaba ku daddy mu Kristo ani atakyagala ekyo. So mukkirize mbeere nga mbalekera obujulizi buno mbalekera vidiyo eno mbalekera kakilipu kano konna mubeere nga mulaba ebyo ebyabaddeyo nga Pastor Vincent ayaniriza Pastor Tom Mugerwa. Muzeeyi tusanyusa okulaba. Engalo zisingekawo zibe za Yesu. Muzeeyi tukwagala nnyo. Otufudde kitutandibadde. Otuyigiriza Yesu. Otusomesezza naffe tutandika okugasa. Muzeeyi tukwebaza. Mukama yongere okuwa obulamu. Mukama akutuwangaalize akuwa amaanyi. Olye ku bintu byaffe. Mukama akwongere emyaka ate ng'oli sound mind. Olye ku bintu. Muzeeyi ennyonyi ozitambudde lwaki twaliguzeeyo ennyonyi kubanga Katonda agenda tuwa omukisa ku lulwo. Tuddiza Katonda ekitiibwa. Dakiika ntono. Neebaza Katonda olwa daddy waffe Pastor Tom Mugerwa balaba. Haleluya. Ate ne neebaza ne mami waffe Justin Mugerwa balaba. Haleluya. Se neebaza Katonda Pastor Vincent okunfuna okuntwala mu butongole yanzija mikono gya mami ne daddy. Haleluya. Neebaza Katonda nga bwe mutudde mu kibiina ekinene kino n'abaweereza mwenna. Omuntu okujja n'akulonda n'akugamba gwe Nuuru ofuuse kitundu ku famire yaffe. Si kintu kyangu nnyo kuba natawanyaako mami nsomanyi nakulasirabye ku bazadde bange. Naye mami olumu yampanga ekintu ne neekoza ndaba oba abaana abalina abazadde beekoza. Ne neekoza ne mutawaanya. Daddy ne nkutawaanya n'ompita amannya gonna. Daddy nagonda n'empeereza.
nagonda nenzikakkana nenzisaamu amafuta gammwe ekitiibwa yensonga lwaki kino kisanzeewo mu linnya erya Yesu. Bwe nali mbeera ne daddi ne mami, nyina bwe nakomanga ne daddi, nyina bwe nakomanga ne mami, naye nga bonna nyina kyembeegombamu. Lunaku lumu daddi namugamba nga tonkyawanga, kuba daddi bw'okyawa ate kinnuma nnyo. Mami nno yo oyinza omukyawa, najja nagamba namunyiizanga, najja n'agamba kati gonyiiza yitawo ogenda okole kiri. Naye nga nfuba nnyo okulaba daddi abeerera ddala daddi ne mabeerera ddala mami mu linnya erya Yesu. Ebyokwogera nnyina bingi, kuba ne lwe nagenda okufumbirwa daddi ako kankalekeyo ndikoogera. Daddi teyajja mu kwanjula, yasigala waka, yalina olukuŋŋaana lw'abakyala, naye yatuma n'awa abantu ssente n'agamba mugende mungulire ebifaananyi by'omwana wange ndabe nga bw'anyumye. Haleluya! Naye nanyuma lwa nsonga nali ndi muteeketeeke. Haleluya! Nze saatunuulira kyensanze mu kkanisa, natunuulira abantu bensanzeemu abatukulembera. Ne mbakoppa na guno gwakane bwenkola embazuulu ya Pastor Tom Mugerwa Balaba oba Justin Mugerwa Balaba mu linnya erya Yesu. Haleluya! Naye ng'ambazuulu ya bwakatonda kutulaga nti omuntu onoonya Katonda, onoonya Katonda n'akuviirayo. Ekintu kye nasooka okukoppa ku daddi bwesigwa. Daddi yatugambanga mubeere abeesigwa ne bw'oba muwala. Lunaku lumu nali ŋŋenda kufumbirwa, nze saakola kukyala, naye daddi baali bagenda muyenga, nansanga noono nga nva mulagasenga. Naŋŋamba kiki kyokola ekyo? Nze yanteeka mu mmotoka, ono n'amugamba genda ku kyaki. Haleluya! Nze neŋŋenda emuyenga, Musumba n'agenda wa ku kyaki. Ekyo nkimwebaliza daddi. Ebyokwogera tuyina bingi, kuba otufudde bujulizi, otufudde abantu abalwana entalo, otufudde abantu abamalirivu, otufudde abantu abeesiga Katonda, otufudde abantu batulabireko, tube ekyokulabirako, kuba naawe twakulabirako. Daddi nze nkwebaza ne sikwebaza yonna, ne mami lwakuba taliiwo, naye okwebaza kuba si kwangu, naye nze mbasabira bwangazi. Ekkanisa eno eveemu abazzukulu, ekkanisa eno eveemu abantu abalungi. Nga kati daddi manyi nti bingi bye weerekereza okujja wano, naffe njagala ekyo kitubeeko mu linnya erya Yesu. Mpulira essanyu mpitirivu nnyo. Omanyi omwana gwe wali osiba bampa, ate bw'omusanga nga naye alina baasiba bampa. Haleluya! Omanyira ddala nti omwana akuze azadde baana banne. Amina. Kaakati no naawe Katonda kyakwagaza. Haleluya! Paka Uganda weeneebuna yonna ng'ezaalibwa. Ekyamusobozesa okuzaala wano atugambye yakwatanga kaali kazindaloso ng'agenda abulira enjiri wano. Towooza nti ebintu bya Katonda bibeerawo automatically bikufuba. Naawe wadde tonafuna kazinda, kwata omumwa bwe ogende ng'obuwulira. Katonda akubanja okuzaalayo naawe ozaaleyo omuntu. Ne waliwo omuntu nga gweyagala kubeera bulungi wekka wekka, banno bali awo bangi, bakyala banno babonaabona, omugamba guma guma, abasajja bonna bwe bati oguma, gwe nga tewaguma n'olokoka. Yamba banno, omuwala gwe yamba bawala banno abali mu bizibu, mukyala gwe omufumbo yamba bakyala banno, kwegamba obaleeta eri Mukama Katonda. Katonda kyatwagaza olaba ensi yonna
ng'ekomawo eri Mukama Katonda. Aleluya. Kale ekintu ekirala nti gamba muno sizze kulaba Pastor Tom, nzize kulaba Mukama Katonda. Njagala oyozeemu Tom twegulabe Katonda. Katonda gabana kitiibwa kye na muntu yenna nga bw'onsanyukidde njagala osanyukire Katonda mowa n'okusingawo. Totunuuliranga musajja mu maaso, tunula wansi. Amiina. Yeka okuwa amagezi mukyala gumwane tojja kudiba. Buli obuwale bweru bwo buli simayi bikaseera ko kabeera kasimayiringa kajja kutwalako omusajja wabwereere. Kasimayiringa buli kaseera kakyamufu. Ne bwakasanga kakoze engo yawo n'akakubako mwana gwe nga kabuuka waggulu. Naye gwe wakola ki? Waguba dda wenna. N'akusangawo musajja wattu anoonya essanyu n'akusangawo ofumba enfa mukyala wange olwetya yonna olinga lubaawo ffe mutuleke mwongere omugambe mukyala oyo weenyenyangako naawe. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Simanyi we nababulira bakyala mmwe abamu mwoza bandoga ne bandibya naye tewali yakuloga gwe weeroga wekka. Haleluya. Simayiringa. Sajukira omukyala gwe tomusasula byakoze akobyewo 8 gwa kiro ajjidde mu blouse ya mujjawo Simayo. Wama yongera bwino tuwulire. Toyagalanga baana kusinga musajja. Omusajja ye bebi asooka awaka yagala omusajja omuwunze. Haleluya. Yagala omusajja omuwunze. Kakati nga bwegambye omute atadde amazzi ge amufumidde amazzi. Tolindanga ki? Leka kugenda munaalize eri mubweru mu mayinja. Munaalize awaka mu baafu y'omwana. Mutuuze mu baafu y'omwana mukola ki? Gamba mpulira. Kubanga ye bebi asooka waka. Haleluya. Mutuuze mu baafu. Haleluya. Omaze omunaaza bulungi. Naye abamu batwala eri ate mu mayinja ate gamunyiga ate bweru atyayo nedda mu baafu. Omaze omunaaza musitule. Tugende maaso oba enjiri eganye. Musitule. Haleluya. Mpulidde yagamba nti simuyinza. Tomuyinza wafumira waki? Situla. Musitule. Muteeke mu ntebe. Musiige ebizigo. Tukyali ffenna? Musiige ebizigo. Haleluya. Ate sikumusiiga bizigozigo biri ebyo simanyi jeri ali. Musiige baby jeri. Omutegedde baby jeri? Owaba baby. Amiina. Omaze mukwate mukubirire. Mutwale mbuliri mubike omukubirire. Paka lwaneebaka ajja kulyanga engege eyidde. Engege ekyajja etajja kubeerawo okulinda ojja muyita oluvannyuma ku ssaawa 12 ng'engege eyidde. Aleluya. Omukubirire paka lwaneebaka. Tulo kwata ddadi. Tukyali ffenna? Amiina.